Enkayana mu kifo kakoze toli kulikodi mukakole ngoli kulikodi kakati mpozi akantu akayinza okujjayo obulungi nti mukulu Namutete yeeyita Katikkiro ye alwana kufunayo essiga limu lidde ku sayidi eri kuba omukulu oyo kuva dde akolera eyita Ggunju Kibaya omugenzi yava mu nsi kati yasigalawo nga Katikkiro we kakati lyafuba okulaba nti waafunayo essiga limu bwe liti ng'akozesezza omukisa guno ng'ayambibwako abakulu okuva Emmengo. Akantu ako tetukeetirira ffe ab'obutiko. Abakulu okuva Emmengo tebagenda tulondera Kibaya, ffe tweddira Butiko. Abava Kimoomera abali Emmengo bo tebeddira Butiko. Ennono esooka kutambulira ku ffe n'eryoka eddawa ne tubanjulira. Kye tubanjulira kye bateeka mu nkola. Ne bo bwe basinzira ne bagaffe ono bannaye ab'Emmengo mutulekeemu, kino kika kya Butiko. Nze Lukubaga Fred ndi taata mu maka gano. Mbadde nina ekibuzo kyennyongereza ku kibuzo ky'omukulu oli. Emyaka 16 nga Ddaani omubuze aweereza Ssaabasajja. Omuntu oyo ajja akayana essaawa eno nga Ddaani yafudde abaddewo ebbanga lino lyonna. Tubadde tutambula nga tukuba eŋŋoma, tutambula nabo ng'era Ddaani aweereza bulungi. N'Obwakabaka bwa Buganda bubadde luddawo okumanya nti omwami Muyenje olwaleero nga ne muganda we yafudde n'atajja na kujja mu lumbe luno, n'ajja Misinde nga azze kulwanirira bwa Kimoomera. Kye mbadde njagala okubuuza nga nkibuuza abantu abali Emmengo bakama baffe, kubanga be bakama baffe betuweereza. Omuntu ono abadde luddayo ebbanga lino lyonna okulaba nga azze ku muntu nga yafudde leero n'agamba nti oli yeewaŋŋamya, era ebbanga lino lyonna abadde aweereza ani ng'ate abadde akuba eŋŋoma ne Ssaabasajja Nze Ssaalongo Musiitwa. Nze Ssaalongo Musiitwa. Nze nkulembera omutwe wa Ssekabenge Musiga ya Ssemagonge Nasaka mu bizinga by'Ekkoome. Emikolo gy'okuwerekera Kimoomera omubuze, Kimoomera omubbulukuse ajja gimaliriza ku Lwamukaaga ng'abikka akabugo mu kuziika kwa Kimoomera omubuze. Era awo ekijja okufundikira ennono gyemwogeddeko nga tuziika omubuze Kimoomera. Ssebo tetupondoose bupondoose kubanga omubuze yatugendako Lwamukaaga ku makya. Ow'ebyobuwangwa n'ennono mu kika eky'Obutiko akutegeezezza nti okumutereka kwa Lwamukaaga nga lumu Mugulansigo kitegeeza nti ennaku ezo 8 tuzze tuyita mu mitendera, twatandikirawo n'okubikira embiri zombi eza Mujaguzo. Nsuubira nti byebyo byogerako nti temuyisemu mitendera gy'egyo. Twatandikira wano nga tukulemberwa Kawuula akulira ekitongole kya Mujaguzo, ne tubikira Kawulugumo olubiri lwa Mujaguzo ensajja, ne tujja wano ne tubikira Namanyonyi olubiri lwa Mujaguzo enkazi, nga tuli ne Kimoomera eyalondebwa okudda mu bigere by'omubuze. Ne tugenda ne tumwanjulira Omutaka Ggunju. Ku lw'okusooka ne tusituka n'Omutaka Ggunju ab'emituba egikola essiga erya Kimoomera emituba 5 n'abakulembeze abalala mu kika, ne tumutwala ewa minisita w'ebyobuwangwa. Gyatugambira nti
waliwo ekiwandiiko ekisangiddwa wano nga kikontana ne bye muliko. Nammwe nsaba muleete obuwandiike obulaga nti omubuze yalondebwa ku bwa Kimoomera, ate muleete n'ennonde yagobererwa nga mulonda ono agenda okudda mu bigere by'ono agenda, kussa n'okubika omubuze mu butongole mu Bwakabaka. Ebintu byonsatule bye twakola era ebiwandiiko netukola ki ne tubiwaayo. Kakati omuntu nakigwanyiza olowooza nti assa omukono mumala kumukubya kaga nakakasa nti wamma mumuyinza obuzito, kubanga ekittengo kigiyinga buzito. Nolwekyo tusseewo abiri ennyindo yakusatu tulabe anaakwata eminyovu. Ennaku y'amaanyi bwe twatutte ogenda okulaga omugundi Kimoomera gwe tuzizzaawo ne tusanga ng'era emivuyo gyegiri egyatulemesezza. Era singa kati kyova olaba lwaki essaawa eno tukyabonaabona n'okumanya olunaku Ssebiyembe lwanaagalamizibwa. Taata kitegeeza nti alina kifundikwa kya Sserwaniko, talina kya Kimoomera. Takirina, alina kya Sserwaniko. No, yasikira omuntu eyatusikira, Uganda waffe yasika. Alina ekifundikwa kya Wamala. Naye nga talina kifundikwa ebisembayo eggulo twabadde waliwo bamukwatira. Amanya agange nze Kato Sserwaniko, taata w'olujja olwo, era nze taata wa Kiboomera. Amanya agange nze Kato Sserwaniko, nga nze taata w'Abakimoomera abo abazze basikagana. Ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza kiri mu tulina ennono nga tulonda Bakimoomera. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala batuula ne bakola miitingi ne balonda anaabeera Kimoomera. Naye bwe twatuula okulonda oyo ayeeyita Kimoomera, kubanga twalina abantu ba mirundi ebiri, twalina Mukasa Ssebiyembe ne Muyenje Charles. Bwe twatuula n'ebuwandiike weebuli, bwe twatuula Muyenje Charles yafuna akalulu kamu, Mukasa Ssebiyembe n'afuna obululu 38. Ne tumuweereza kuba tumala okumulonda, tumutwala ne tumwanjulira jjajjaffe Gunju. Twamutwala ne tumwanjulira jjajjaffe Gunju. Tetulondangako Muyenje kubeera Muyenje yakola amenkwesu n'atuuka okubba obuyinza, n'adda ku ttaka ly'Obwakabaka ery'Ekabowa ne balitunda. Era kati wano tuli mu ntalo ez'okulaba Muyenje nga twagala tumuggyeko ekifundikwa eky'obwa kitaffe Sserwaniko, tusobole okukironderamu omuntu omulala, okukiteekamu omuntu omulala, kubanga atunze ebintu byonna okubisaanyaawo n'amaka ago gennyini takyakkiriza bakika abaana okutuulamu. Nze Mutagwanya Bbirikadde ow'amawulire era omwogezi w'ekika ky'obutiko mu Bwakabaka. Kakati ensonga eyo nga ow'ebyobuwangwa mu kika bwannyonnyodde nti twayanjula Kimoomera eyalondebwa okudda mu bigere by'oli ku Lwokusooka ewa minisita w'ebyobuwangwa ennono embiri olulimi Oluganda n'ebyokwerinda mu Bwakabaka. Netusangayo ekiwandiiko ekyoleka nti eyeyita Kimoomera yakireese dda ng'ayanjulwa Katikkiro Namutete Mugwanya Henry. Ebyo si bipya mu nteekateeka eyo, era nsuubira nti abadde babigoberera nawono wennyini waali watwalwa, era ng'omukulu oyo gumukoonyeeko y'omu ku bo nga baagala okutwala olubiri lwa Mujaguzo. Zombi nno, Mujaguzo ensajja n'enkazi, Namanyonyi ne Kawulugumu. Nera wadde butaweera okulaba nti bannakigwanyiza abo tetubaganya kwetaaya
mukyogeddeko nti eyeeyita kati buli wobeera nti eyeeyita tobeera ggwe oba weeyita bweyizi kitegeeza nti ate kino kigende eri ebika byonna si butiko bwokka bula mu Bwakabaka ebika byonna mukimanye nti omusika okumusumika ayinza okulaamirwa n'atasumikibwa oyinza okuweebwa ekifundikwa nekikugibwako olw'emizeejo olw'ebivu ebitakkaanya na nnono ya Buganda nti mukadde wayinza okukulaamira oba jjajjawo n'akulaamira oba muganda wo n'akulaamira tugenda okutuuka okwabya olumbe nga wakola ekivu ekitakuweesa busika wakuba mukadde waganza mwannyoko otunze ettaka ly'ekika okulimalawo tekitegeeza nti ekiraamo kisoma bwe kiti mu Buganda tulina kye tuyita okutunula mu kiraamo bwe tugenda okuwa obusika asaanira okuwa obusika kakati ebyo bikuggisaako obusika oba okukuggisaako ekifundiko ekyakuweebwa edda nolwekyo ebyo bizze bibaawo mu nteekateeka eno yakuteebereza kabaka okulya Obwakabaka amala kukuba ku ngoma mujaguzo kati bw'obanga gwe otunda ettaka lya mujaguzo okutudde embiri ez'engoma mujaguzo simanyi nti gwe ate bakukwasa obukulu baba sindise empisi kuwooza katale nolwekyo tukubiriza Obuganda bwonna nti mube banywevu nga bwe tuzze tulwana olutalo lw'obwa Kimoomera nga omubuuzi akyali mulamu bwe tugenda era okubulwana okulaba nti bannakigwanyizi tebaweebwa minyolo kuba kasita kinaabaawo tebajja kugamba nti gundi ekikola nti ekika ky'obutiko kyekyasaanyawo embiri za mujaguzo. Muyenje Charles mwamwe mwamugoba bugobye yali yalondebwa ne mumugoba ne mubitunulamu ne mumugoba ne muteekako omugenzi Akitegedde kyembuuza nkitegedde kubanga okusinziira ku oli agamba oli ye mutuufu Kalatona abaddeko jasi baali bamuleesa yambeko ate ne yeewaŋŋanya ne yeefuula omutuufu katono kayogera abadde balina obweraliikiriza oluvannyuma lw'olaba ebyaguddewo ziryo bazzukulu ba Ggunju mwenna mbategeeza nti bwe tunaakolera awamu ng'ekika nga tukuba omubala gwaffe ugamba nti obumu geemaanyi tujja kuwangula omulabe ekituleetera okutuuka kw'eyo embeera eyeeyuzaayuza kubeera nga buli omu ayeeyagaliza so tulina kukolera wamu okuyita mu masiga gaffe 8 bwe tunaamala okukwatagana ng'ekika tewali kijja kulema. Wabaddewo ebimu ebyogerwa nti agenda kuziikibwa nga muntu wa bulijjo si wa kuziikibwa nga Kimoomera. Ssebo jjajjaffe engeri gy'abadde Kimoomera eyayanjulwa eri omutanda era n'akwasibwa eminyolo tetusobola muziikanga mukopi ebyo bigambo ebibongesebwa abantu abeeyagaliza ebyabwe. Omutaka Ggunju Matiya Kawere alina olukiiko olujjuvu era olutuula mu lukiiko Katikkiro w'ekika ky'Obutiko atuula ku lukiiko lw'Abakatikkiro mu Buganda ate era n'omutaka Matiya Kawere atuula mu lukiiko lw'Abataka. So Kimoomera tugenda muwerekera nga omutaka era enteekateeka eriwo wakuziikibwa mu mbugo 136. Kyembuuza olunaku lw'eggulu wabadde okwemulugunya wano mwabadde luddawa wakati mu mbeera ng'egenda mu maaso lwaki muvuddeyo kati ekyalo ekyokubiri mummwe ate waliwo agamba nti ye Katikkiro w'ekika ye agamba nti omugenzi yewaŋŋamya bwewaŋŋamya mu kifo kino mukulu we erinnya erivudde mu mutwe yali alina okubeera Kimoomera omutuufu Muyenje kaakati nga mukimanyi nti enteekateeka z'owerekera omutaka tezigwa bugwi nti leero enkya tugenda ng'olukiiko mbannyonnyodde pulogulaamu engeri gye twagitambuza okuva mu kulonda Kimoomera omubbulukuse okutuuka kulwe tugenda okuziika tubadde tuyita mu nkiiko ez'enjawulo ez'abamasiga 8 agakola ekika ky'Obutiko emituba omuva egikola essiga lya Kimoomera n'olujja. So abamu bakoze amawulire ago ng'ate tebasoose nga tuteekateeka okulaba nga tuteekateeka engeri gye tuwerekeramu omutaka kubanga olukiiko lukulemberwa Katikkiro w'ekika eyeeyita Katikkiro w'ekika ky'Obutiko yaani mpoze mukulu Namutete simanyi ani mukulu wa kika gwakolera kubanga Katikkiro w'ekika ky'Obutiko yayanjulwa
mu lukiiko lw'abataka era nga yanjulwa omutaka Gunju Matiya Kawere ngera Katikkiro w'ekika ky'obutiko ye Godfrey Ssemugoma bafiira wala nga amyukibwa Dr. Daniel Nkada nkoleyo. So oli temumumanyi mukina mukika temumumanyi? Eyeeyita Katikkiro w'omukulu w'ekika ky'obutiko tukimanyi nti muzzukulu wa Gunju naye tetumanyi gwakolera. Olunaku lw'eggulo mwatutegeezezza nti musobola kutereka kimoomero omugenzi nga temunnaba kutuuza mulala. Ono omulala gwe mwalonze muteekateeka mutuuza ddi okumutuuza mu bitiibwa bye nga temunnaba kuwerekera oli? Kimoomero gwe twalonze ng'ekika twakoze emikolo gyonna gyetusuubira egirina okukolebwa ku kimoomera ekumuli n'okumwanjula ku mujaguzo n'amanyonyi era n'okugenda ku butaka gyakoleddwa ng'ekika era nga tulindiridde omutanda okumukwasa eminyolo mu butongole. Bwe ntunulamu ekika kyammwe kibadde tekirina buzibu naye nakyo kiyingidde entalo okuva lunaku olw'eggulo nti kale kiringa ekyeyuzizzaamu mugenda kukola mutya okulaba nga mwetereeza otawona obutagenda mu maaso? Nga bw'omanyi nti abamu abaleese ennwanagana mbika wabaawo ensonga z'ebyenfuna. Olutalo luli wano si lwa bukulembeze, olutalo luli wano tululwanidde emyaka nga lwakusaanyaawo obutaka bw'ekika ky'obutiko n'olubiri luno lwe tutuddemu era tulwana tebuukye tebuuzibe tulabe nga tunyweza ebyaffe. Mu mbeera eyo obubaka eri abazzukulu musigazi? Wabaddewo ebimu ebyogerwa nti agenda kuziikibwa nga muntu wa bulijjo si wa kuziikibwa nga kimoomera. Ssebo jjajjaffe engeri gy'abadde kimoomera eyayanjulwa eri omutanda era n'akwasibwa eminyolo tetusobola muziikanga mukopi. Ebyo bigambo ebibongesebwa abantu abeyagaliza ebyabwe. Omutaka Gunju Matiya Kawere alina olukiiko olujjuvu era olutuula mu lukiiko. Katikkiro w'ekika ky'obutiko atuula ku lukiiko lw'abakatikkiro mu Buganda ate era n'omutaka Matiya Kawere atuula mu lukiiko lw'abataka. So kimoomera tugenda muwerekera nga omutaka era enteekateeka eriwo wakuziikibwa mu mbugo 136. Kyembuuza olunaku lw'eggulu wabaddewo okwemulugunya wano mwabadde luddawa wakati mu mbeera ng'egenda mu maaso lwaki muvuddeyo kati? Ekyalo ekyokubiri mummwe ate waliwo agamba nti ye Katikkiro w'ekika ye agamba nti omugenzi yewaŋŋamya bwewaŋŋamya mu kifo kino mukulu we erinnya livudde mu mutwe yali alina okubeera kimoomero omutuufu Muyenje. Kaakati nga mukimanyi nti enteekateeka z'owerekera omutaka tezigwa bugwi nti leero enkya tugenda ng'olukiiko mbannyonnyodde pulogulaamu engeri gye twagitambuza okuva mu kulonda kimoomero omubbulukuse okutuuka ku tugenda okuziika. Tubadde tuyita mu nkiiko ez'enjawulo ez'abamasiga 8 agakola ekika ky'obutiko, emituba omuva egikola essiga lya kimoomera n'olujja. So abamu bakoze amawulire ago ng'ate tebasoose nga tuteekateeka okulaba nga tuteekateeka engeri gye tuwerekeramu omutaka kubanga olukiiko lukulemberwa Katikkiro w'ekika. Eyeeyita Katikkiro w'ekika ky'obutiko y'ani mpozi? Mukulu Namutete. Simanyi ani mukulu wa kika gwakolera kubanga Katikkiro w'ekika ky'obutiko yayanjulwa mu lukiiko lw'abataka era nga yanjulwa omutaka Gunju Matiya Kawere ngera Katikkiro w'ekika ky'obutiko ye Godfrey Ssemugoma bafiira wala nga amyukibwa Dr. Daniel Nkada nkoleyo. So oli temumumanyi mukina mukika temumumanyi? Eyeeyita Katikkiro w'omukulu w'ekika ky'obutiko
tukimanyi nti muzzukulu wa Gunju naye tetumanyi gwakolera. olunaku lweggulo mwatutegeezezza nti temusobola kutereka kimoomero omugenzi nga temunnaba kutuuza mulala. Ono omulala gwe mwalonze muteekateeka mutuuza ddi okumutuuza mu bitiibwa bye nga tekuwerekera oli? Kimoomera gwe twalonze ng'ekika twakoze emikolo gyonna gyetusuubira egirina okukolebwa ku kimoomera ekumuli n'okumwanjula ku mujaguzo n'amanyonyi era n'okugenda ku butaka gyakoleddwa ng'ekika era nga tulindiridde omutanda okumukwasa eminyoro mu butongole. Bwe ntunulamu ekika kyammwe kibadde tekirina buzibu naye nakyo kiyingidde entalo okuva lunaku olw'eggulo nti kale kiringa ekyeyuzizzaamu mugenda kukola mutya okulaba nga mwetereeza otawona obutagenda mu maaso? Nga bw'omanyi nti abamu abaleese enwanagana mu bika wabaawo ensonga z'ebyenfuna. Olutalo oluli wano si lwa bukulembeze, olutalo oluli wano tululwanidde emyaka nga lwakusaanyaawo obutaka bw'ekika ky'obutiko n'olubiri luno lwe tutuddemu. Era tulwana tebuukye tebuuzibe tulabe nga tunyweza ebyaffe. Mu mbeera eyo obubaka eri abazzukulu musigazi. Kasirye Samuel Kiwanuka kiri mu ggwanga, minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu kika ky'obutiko ekikulemberwa omutaka Gunju Matiya Kawere Gunju wa 25. Ng'ekika twateekateeka twafiirwa ng'ekika twafiirwa omutaka Kimoomera nga ye Dani Wagaba Sebiyembe yatuvaako ng'ennaku z'omwezi 22 era oluvannyuma lw'okufa twayita mu nteekateeka z'okubikira mujaguzo era zaatuukirizibwa ate ekiro olukiiko olw'olujja ne lutuula olujja lwa Nduulu Emmanze lwatuula wano mu Lubiri e Kabowa okuteekateeka okulonda Kimoomera omubbulukuse. Ab'olujja nga kwabo kwe kwali taata waffe Kato Serwaniko ne bataata abalala awamu ne Ssenga Nnabagereka Rose ne Bamulekwa n'ab'ennyiriri n'emituba egikola essiga eryo bakkaanya wamu ne balonda Muwanga Semu Kawere nga Kimoomera omubbulukuse. Semu Muwanga ono ng'ennaku z'omwezi 23 Kimoomera omubbulukuse yayanjulwa eri omutaka Gunju Matiya Kawere Gunju wa 25 ate enkeera nga 24 ogwokubiri omutaka Gunju awamu n'ab'olukiiko lwe bayanjula Kimoomera omubbulukuse Semu Muwanga Kawere eri minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Buganda era ne bamuwa n'ebbaluwa eraga engeri gye yalondeddwamu. Sabaawo bwe tutyo bwe twatambuza ekitundu ekyo enteekateeka z'okuwerekera omugenzi Dani Mukasa Wagaba abadde Kimoomera. Olunaku olw'enkya bazzukulu ba Gunju bagenda kutuuka ku butaka Emmanze okutandika okusima entaana oba ennyumba egenda okugalamizibwamu omubiri gw'omugenzi. Ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 28 omubiri gw'omugenzi Dani Wagaba Mukasa gujja bba gutuuka ku butaka Emmanze. Ate ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokusatu
ku ssaawa 8 omubiri gw'omugenzi gujja bba gugalamizibwa mu nnyumba yaagwo ey'olubeerera. Bwe tutyo bwe tuteeseteese okuwerekera Daani Mukasa abadde ekimoomera era akuuma olubiri lwa Mujaguzo Namanyonyi e Kabowa.